Omwezi 18 omwezi guno tulimu ogwa November wabula nnaku bunako okuyingira December gwe mwezi gwe bayita ani yasasuddeko ekitono omwogezi alabika ddi likoleta kozi yali yagamba ki likoleta yagamba ki wali wansuubiza okuba na kino na kino omasimu wanti obwedde ogawulira so tuli mu mbeera yakuteekateeka bw'onaayita mu December gwalina omukolo amina December ne January tukutegeka onaayitamu otya mu nnaku ezenzibu mukolimira nnyo abatimbi mukolimira nnyo aboogezi mukolimira ba service providers naye ng'oluusi buba busobya bwammwe oba obwaffe bwe tugenda okutandikira abantu okubalamuseeko bale tubalamusizaako bassebo ne bannyabo MC Nassa Biduluza mwenye ne Mufti bajja kuyoola omayika tulina bana gwe weyongerako baba bataano kisigaze tokipika nnyo nze Alfred Sembajwe Kalondooza abaaniriza mikwano gyange ndi ne munnange Nassa tusookere wano omuntu yategeka atya tusookere ku mwami December ono atandikire ku ki tukitwale nti yabuukinga dda oba tannaba kubuukinga atandikire wa kati mulimu abantu abamu abalowooza naddala ku sayidi ey'omwami nti buli kimu kirina kuba kya mugayaalo kansooke nkuŋŋaanye ssente mu muzindo bwe maliriza nkole ki ngule lumu byonna muganda wange olaba ne ku sayidi y'omwami tutunuulira ebintu ebigulwa nga birwawoko waliwo amagomesi waliwo ebintu kati ng'ebyo abamu abatwala fanicha bakutuma entebe bakutuma ki ojja kutuuka ku tayimu eyo eyakanayo kyani ng'oyagala ntebe katugeze ng'oli wamuwaako ssente oba tewamuwaako obulwe kyoyagala seebisigawo tuba twogera n'abantu bagamba nti mulimu abantu nga bamanyi kye baagala kubakira nti balimu emiteeko ebiri waliwo oli ajja okugamba nti nze kyonna ekiriwo ŋŋenda nakyo ndowooza abo bamanyi olowona abeeronda mulimu nti njagala Nassa nti nze njagala Nassa waba taliiwo omukolo wakiri tugongerayo kati omuntu yenna nga wandyabadde oyagala ekintu ekirungi muganda wange mu December eno wano we tutuuse olina okuba nga buli kimu okitaddeko ku ssente ate kiri ku December yekka ne January waako mukambwe kubanga abantu abamu babadde n'omuze ndowooza obadde ng'obalaba in fact guno omwaka katono nnyo tunakuleeta guno omwaka gwensoose okulaba nga December abantu emikolo bagisiseeyo buli twakolanga emikolo kuva ku Monday paka Sunday omwezi guno mitono mukko egisinga gya Lwamukaaga na Sunday naye ate era tukyalinamu emikolo egitandika Olwokuna n'okukkirira kuba kati abantu bagenda bakimanyiira tugenda kuba tulwanagana n'emikolo gino egyaffe egy'embaga ng'ate era tulinamu n'okulwanagana n'emikolo gino end of year parties mulimu abagenda mu vacations abo bonna kati December mugazi naye Alfred njagala tumuze mu mbeera etunulira n'omuntu ono awaayo kuba emikolo gyaffe wano tukyalina culture ey'okusondera bw'okimanyi nti ffe ng'ogyeko ffe abakola emikolo waliyo omuntu ng'akuŋŋaanyiza pledges bweziti alina gye yeeyama 10 alina gye yeeyama akakadde alina gye yeeyama ali mu group mpitirivu kimutuddemu n'atandika okukolimira abantu nze naliwo temwakola ki kati oyo December bwe tugenda okuba nga tugenda kwogera ku nsonga bbiri how can you budget ekyokubiri kirungi ki ekiri mu kukolera emikolo wakati w'ennaku ezitali weekend mu December ono nti bulungi ki obuli mu kukolera emikolo before Saturday and Sunday ne budgeting katutandikira awo nze ndowooza gwagenda okukola emikolo ng'oli mwami sooka osonjole eby'ensonga oleme kukolimira abantu nga bw'oyogedde furniture kikwatako omutwalo gukwatako tanka bagikusaba ekukwatako flat screen bagikusaba ekukwatako ente bagikusaba ekukwatako soko bisonjole ati katulina ekizibu Alfred bwe wali otegeka omukolo olina kyamaani omutegedde kyamaani neganzola okugwange twakera ku makya leero ne tugula buli kimu kyokka ne box zayagala okusiba zimwetagisa okuba nga yeetegeka ennaku nnyebwa tukkirize tugaane ebintu ebimu bikyuse ne bw'ataba December ono gwe twogerako kati ebimu bitambudde kati nnaku 2-3 already mutambudde awo mukoze eki muvuddewo gwe muganda wange alinda last minute gwe tuliko kati kuba waliwo omwagama nammwe mutulekeemu wadde olwaleero twogera ku basajja mulimu abali ku sayidi y'abakyala ba ashers mbaleke abo tujja kufuna wali abaana tubawe emitwalo 3 katuma muleke tulinawo wawaka agenda asabule kanzu yekuute neekuute Katonda mulungi tutandise tugera kuba tubabulira ebisinga naye abo bakatumwa okubanga gwolaba omuntu ayogera ennyo ajja kuba omwogezi
gwalaba Katumwa ngazina amazina tazikiza nogamba onajja kubeera kino oba olimba muganda wange. Yes. Tugambye nti budgeting ekisooka sooka ositula omutindo otegeere biki ebikwatako nga ggwe bw'omaliza ebikwatako abantu banjulire budget oleke bakubuulire nti okusinziira ku budget nga bw'ogikubye kino kikavalinze na kino kati ebisigaddewo yongeza omutindo katukwatireko kikuyamba nti bwe banaaleeta ekingi osobola n'okufissaako naye ate bw'obalira ku bo bajja kukudisappointinga kubanga buli muntu nga bw'oyogedde buli muntu ali mu groups omanyi tuli mu kukubaganya birowoozo oba oli awo mmwe munaabako kye muyigamu then n'oyo omulala abadde akimanyi ne tumujjukiza okimanyi tulina baganda baffe abali mu mbeera eno omanyi wadde budget eyo tugikoze nga bali mu mbeera eno naye nga talinaawo sente zatandikirako kyokka ng'akimanyi nti Desemba y'amasanyu nagaa bwe n'abateekamu baba kuba buli omwaka w'amagezi gage nagaa bwe n'abateekamu bwe baba bajja kubaako kye beesonda okimanyi naawe waliwo obuzibu bw'amaanyi nnyo osobola okutubuulirako kale gwe kyoyinza okuba ng'omanyi ekigambo ekya budget kigazi nassa bwe tutandika okukyogera kuba kirimu obulikonda bungi kati kyolisinga ensonga gy'oleese naye obugazi bwa budget butwaliramu ebintu bingi waliwo na kino ekyo nga sinaba kukyogerako nnyo waliwo na kino nti waliwo abantu abamu abalowooza nti meeting okuzikubanga nnyingi kyekikuyamba okufuna ekingi oba ekimala tubiddeko muganda wange nga wategeka lonchi emu bweti negaana okukola nga bwe wali ogyagala kati buli wiiki olina meeting naye sente ezivaamu zikutabudde otabula kyayi ogula ensawo ya sukaali buli weyita abantu bavuga amafuta oweereza message osasula ffe ba fundraiser costs ne chairman yes in fact waliwo fundraiser gutogedeko si chairman naye ono chairman wo olusi tamanyi kubajja mu ssente ofunye fundraiser naye ate abantu bayise olusi bakooye meeting nnyingi oba okitegeera omuntu yandibadde ne meeting mmeka kale nno byebyo kyova leero tuyita kuno bwetu tukuleetera ekisaaganda ky'ebigambo otegere ntugenda kwetoloolera nnaku we tunaatandika okutema nga tuga nti leero twogera ku meeting ng'omanya nti wantuwo tuli ku kino naye ng'okusingira ddala tuzzeeyo budget eno ngisookerwa ey'omusajja asonjodde agyeko ebikulu gw'omugamba azzeeko ki kati nze ndowooza bw'omala okuggyako ebikulu Desemba ono alimu ebintu bisatu ebikola omukolo Desemba yenna mu mwaka omwogezi kubanga oyo ne woba otegesa omukolo gwa kawumbi agutta oba agulanya yagulimu yakutegeerera essaawa eyo ne byolaba nga tebitambula omwogezi yakola ki oyo ye mansita pulaana mu bajeti yo gy'osooka okukola sooka olowooze ku mansita pulaana ajjayo ekinyusi ky'omukolo gwewanyumiriza omukolo ogwa bannaffe abehoyima bagamba nasa tamanyi luki lunyolo yes naye ate ne beerabira nti omukolo ng'oggyeewo olulimi waliwo n'obulamu bw'omukolo obulamu okumanya olulimi kugamba bingi nnyo ebitunuulibwa omuntu byatunaliko nagamba kati omuntu asobola okukulemya omukolo olw'akantu katono nnyo bwe kati nti oyo omusajja muwanvu twagala mukolo gwa bampi neerabira yes osobola kubanga oli muwanvu naye fe abogezi twateekebwateekebwa nti n'omuwanvu ayimpawa natali musiraamu asiraamuka mu mukolo kati gwe nasa toli mulokole n'emikolo gy'abalokole n'okuba ennyimba gye tusinga n'okukola n'okuba ennyimba n'osinga n'okunsinga nawe ne tukutwala tetwabadde eri n'osabula abasiraamu kakana nga bantumye tukutuuma erya Lukumaani ne Sulimaani amanyi mwampadde mangi so tugambye nti mwogezi nkasuse omuzindawo gy'oli naawe kakati bw'omala okumanya omwogezi oyo waliwo ekintu ekisinga ffenna kye twerabira nga tuteekateeka twetaaga entambula yaffe olaba distance eri wakati w'omukolo na wano we tuva ese singa bwe tubeera ku bajeti z'abasajja tulina akagambo ke tuyita transport naye tetukatema okimanyi nti mu Desemba wano we tulaga abantu balemererwa okufuna emmotoka nga teziriiwo ab'embaga bazipangisa wiiki nnamba tuli ku mmotoka njogera kwene etwala ebintu emmotoka nze nalinako omugole emmotoka ne bagikwatira wansi nga tukkira clock tower ng'eriko ebipapula nga 18 naye ng'etwala birabo byakwanjula tutuka saa 6 essaawa eziri mu nnya kitundu tusimbudde twali tugenda kolola waggulu n'abeerawo kubanga wa traffic alina obuyinza obukusigaza kuba abalaba oli mu kumwegayirira kati akaakadde muganda wange bw'obanga onoonya emmotoka eneetambuza ebintu byo tunuulira nnyo ensonga esinga obukulu yeyokubanga emmotoka ekisooka terina bipapula ekyokubiri erina ettundubaali ekyokusatu namu kubanga Desemba wankuba
obulamu tojja kuva n'ogenda kabaale ogamba tulina mukwano gwaffe alina emmotoka kati kyovanzi transport mutunulira nga mukulu nnyo naddala ow'ebintu gw'okutambuza ebintu ebyo okubituusa nze nakolako mukolo emubende naye nga oli abawadde emmotoka tetugaana offer n'ebiseera ebisinga mutuwulira nga tuzigaana tugamba naye bweba offer tusooke tukwatemukko offer ojja gamba omuntu nti omuwadde offer emmotoka etuuka essaawa 8 olwokuba offer emmotoka yali eva Wakiso ffe ne tusimbula abagenda emubende ne tulumba ng'ebintu bikyali Wakiso yatutukako ssaawa ezekiro n'atugamba efiiridde mu kkubo kakati gwe muganda wange ateekateeka omukolo mu December January ono November agenze tunuulire emmotoka etwala ebintu naawe ekutwala ojjukira we twali ekawuga wano eno ekawuga wano nga ku prisons wano emukono emmotoka zaali bbiri ezireeta ebirabo zaali zijja mbwe neziraba ebyo ne ziddayo nga tebakomuniketinze n'abannannyini mukolo tutuuka okwagala okuyingira omukolo ne bagala tuzirinde ojjukira bulungi bwe natabuka kwegamba otabuse natabuka nga tewali kiggula luggi ne mbagamba mumpe ssente engula ekiggula luggi tutambuze omukolo naye ng'olwedde layini yakoze eki yamaze dde okusimba kati baganda bange obwo bwe bumu ku buntu obutono kyova tugamba nti manya emikolo oluusi kyamanyiwo bwayinza okuba nga tamanyi kuba ogugwe yayitako olaba ekiri ku mikolo katono nnyo Alfred njagala nkubuulire nti buli muntu yenna ali eyo yakola omukolo amanyi ogugwe gwe gusinga kituufu ebimu ebibeerawo ffe tubiraba era kyova olaba abantu abasinga nze mbagamba nti kola nnyo omukolo tuleme guweerako example baffe abamanyi obulungi tubagamba tokola omukolo gubenga ogwa kalondoozi no kalondoozi yakuuma obudde okitegedde bulungi era ffe buli bwe tuba tutunuulira nze ne bwe mbeera mu meeting zaabwe twogera bibi bisobole okutuyamba okufuna ebiki ebirungi kakati kyovola tuli wano tube nga twetegeka gwe bwonooba kubanga ffenna tetujja kukolera buli muntu tulina bye tujja okukolera ne bitajja kukolera naye gwe at least otambulirawo kale twagala kukwatirako awo ensonga zaffe olwaleero olwakadde akazibaaziba naye ensonga eriemu bweti bw'olaba ng'omwogezi nganze ze bambi nina obuzibu nina emotions za waggulu nti bwe ndaba omukolo nga gufa nnyiiga era ebiseera ebisinga oŋŋamba nnyo otabuse naye nga bambi teri nsonga lwaki nnyiigira mu mukolo gw'omuntu mba njagala kintu kituufu bwe mutulaba nga tuwabudde ne tuyitawo mukimanye bulungi bwa mikolo gyammwe naffe gwe bututunda kubanga sina wengasibwa kukola mukolo ne gufa mbwate naafuna omulala nange mba nwana gwe buli bwokola omukolo nga mulungi otundaze ffenna tuba tufunyemu kuba buli omuga mukolo gwa gundi gwali mulungi nnyo tegereza omuntu akute miliyoni ze 3 azitadde mu lunaku kati gwe omwogezi ogwe yagala ki naawe kwongera kulaba nga ejinja okola ki teri mwogezi ayagala kusuula kwonona mukolo gwa munne nga alaba sente nnyingi so twagala okubagamba ba mikwano olugezigezi tulina lungi naye lwa bulungi tulina lungi naye olw'obulungi bw'omukolo kale tugenda kukwatirawo ensopozi nga wali akasembayo tubagamba bugambi nti mulindirire ebijja tugenda kubanga